Sister yatuwa love story eriko title Kabafu Kabawulu. Yalina ebitundu nga 12-13. You can check it. Atuwa season eyokubiri kwezo updates bobo jjukidde we yali yakoma kati ajjo tuwa ebisembayo. Mujjukira omwana ow'obulenzi. Yalina omwana ow'obulenzi naye njagala kwebaza omuwala ono oba omukyalo ono oba sister ono. Mu butasoma bwe mu ngeri embi gy'azaakuliramu ayaayanye nnyo okulaba nga abaana be baafubako bali biki. Kankutwale mu kitundu ekyokubiri nga tuwulira kye bayita family oba eŋŋanda. Mutabanyi waffe yafuna omulimu ng'omuntu ava ku app wano ng'ava ku kacano kafuka n'omuntu kafuma akakisutubera okuno tusinika binyo kuwemula muntu munange nali ndi awo ng'ajja mu inbox mu ku TikTok yange. Dukafe tukola video olumu nga bitwogerako kituufu bye tukola nze ate engeri gyenkola ennyo video nempana akatundu kange akera tete kambeererawo kati omuntu kyangu nnyo okummanya ng'emba nkoze video nga nina kinayogera kano wa Mr. Sozi kati omwami yajja wano ku TikTok yange nantekerako heyi konze heyi nsaba kwogeramu naawe nange neŋŋamba okekale ssebo naŋŋamba mu abasinga mune tuba tumanyi bagundi batutawaanya tuba tumanyi buno bwa super life nsaba kunambayo abawo tuba tumanyi bazze tukwana nemugamba namba yaki nangamba mbadde nsaba ompe kunambayo nange salo banga era omanyi nti bakatonda abayogerera ku muntu nga nkimuwa mba ndewo nga ntekerako heyi nyabo nawulidde ku story yo nensaba omwana oyo omumpe wa neŋŋamba ye nakankala neŋŋamba yesebo nawe nawulidde olajja n'olina omwana nawe oyagala mufunira kyakola wabale kuba mukyala mukozi nze n'ebyobukozi ebimu nabyo buuka Mr. Sozi nabagambako nti nawalampako ezo bina biseera bya campaign bino awo nali nkyakola mu mazzi nakuuma ku kalulunze paati nyingi bye tubuuka olumu muno Mr. Sozi bingi nze obwa P6 nakuuma ku kaluluko bwa meya kabwa president ke banzijjako nze manye engeri gye bano bye batubba obululu nze manye engeri gye babbamu obululu gye twakolanga nakuuma ku kalulu nga fo tuyuza wali obupapula okuwali ogenda otiikinge natambula ku motoka ezo ezo za campaign ezo mugenda mukama tufudde wala taata omwami balinganga mbabale kuba mukyala mukozi mbadde nsaba omwana omumpe amugamba agwani taata nga tukwatagana nga amuwa mwana amuwa emitwalo gye 18 agatenkanyisa abo bambi era bambi nebaza koti singa si Mr. Sozi ate nakujja n'obutogera mujja ne mwereguula nnyo namwe ne mwemalamu nnyo oba kitegeera muri obo oyagala omuntu amanyi kiti kyava ku ki oba kitegeera abaana bamu tubazadde abaana abasinga tubazadde naye ngo bazaalidde kwegamba saa zino nga owuliriza Mr. Sozi nga mutuufu wamuzaala mu nsobi tolirwedde kumuzaala naye kuba Mr. Sozi yali talaba kujja kumuwuliriza nga bamuzaalira mu nsobi nga saa zino wookitegeera nga ne mutuufu omwana ono yajjira mu nsobi saani muzadde singa Mr. Sozi yali wali saani muzadde munayo omwana bwatu nga bamutwala byonna ekitiibwa n'ettendo mbiddiza Mr. Sozi nga sina biddiza mwami alabirira mwana mbiddiza kuba singa si Mr. Sozi omwami yanintegedde atya yandibitegedde atya nze nali sisuubira nti omuntu asobola okubeera yogera n'awuliriza Mr. Sozi no nali sikisuubira ndabika ku muntu alyasooka n'awa American Fight Story yonna n'amanya naye n'amanya owali obukyamu bwe era we yankosa oba kitegeera kaino oyo omwami nemba nga nfunyemu ku chano ya Mr. Sozi nange kenyini muri byenfunyemu bukyanga mpuliriza Mr. Sozi ne story yange Mr. Sozi bigambo byajja okumbulirira kojja nali na mukyawa naye ku bigambo Mr. Sozi bye yambulirira nenoonya kojja nemwetondera teyali muzibu nnyo nti ankalubize nti atoba okitegeera bazadde bange kati tukolagana oba okitegeera tukolagana bunyo kati ne bazadde naye nga byonna nsalina muri ku mutima naye byonna Mr. Sozi bw'owuliriza ebigambo bye yaŋŋamba muli okyejjako ku mutima n'ogamba owaye muli nookye tetobeera n'emirembe gy'otalabanga abazadde bano baba bayo batwalire ng'alinda kati nze taata wange ngenda n'enseka nengamba ng'ate otobunanyizibwa ye kenyini yakukubidde jugera wobeerako neka yatayimuka yogera mutakukula esimu neyayitamu naye ng'ate otobuvunanyizibwa ye nga yakukubidde n'owunga nga wali tokimusuubira nga gwe wamwekutulako noza ebigambo bya Mr. Sozi bannaye muli olina abasinze n'akuwadde ssente ebigambo nze abantu babiri maama mulongo ne Mr. Sozi sisuubira nti nsobola okugira nti nziruse owali ebigambo byabwe mbumpulire buwulizi mboozi kati mulongo sisobola kuddusa story ebigambo bye byayogera nga mbonziruke buddusi ku baluwa nedda
emisaso zisobola kuddusa bigambo nabikolanga mu 2022 basiraba kumutegeera ngaye ono naye ayogera nnyo faatuwe sitoolo oba kitegeera n'okuva natandika okuwulira ebigambo ebiva mu sitoole gy'abaawadde neŋŋamba nalina suubwa dda bwe nti ebintu eby'amagezi bana ebikuzibula amaaso abantu bona be nalina nyiigira nejjako eryekko ku lwa Mr. Sozi ku lw'ebigambo bye naye kati ekinemesezza Mr. Sozi kinemye kati okwatagana maama ono ye kale njogera naye Mr. Sozi maama ye agaanye okuntegeera mbyogera n'ogamba nti ye wange okitegeera kati biri ebyo ekitozesa zino okuze nange kenkuziza ku mwana oyo n'antawaanya bw'atyo okitegeera njagala nnyo maama wange olw'ebintu oba bye yayitamu ku lwange olw'ensonga maama lwaki nga mbagaanye okuntegeera nina brasa waffe omukulu mwennyini mu taata brasa waffe oyo omusomesa edmaster wa masomero ga sekondari mumayuga omu bamumanyi nnyo omanyifu mayuga awo brasa wange nze sirinya myaka gye nina sirinyangako mu maka ge sobi mu nsonyi we nzijukira nalinnyayo okwo lumu nga tanabala kujja mu mayuge ng'abeera mu bugade nga omanyi nti ogenda waka kuwooyita olyoka otuuke wali ewaka nentuuka yeewaka mulamu nga bakyena mukazi gaabwe ebugade mulamu wange yaŋŋamba mulamu tusanisa okulaba senga w'abaana naye simanyi oba wasoma fe amaka gaffe gakyalamu baasoma kati omuntu omugamba ekintu ng'ekyo bajjajja bona bagenza okufa nga tebalinnya wa brasa waffe lwa mukyala w'oyo kati nange mulina ekintu naate wenkuze nenkyejjako nemanya brasa yetalina musango kabe mukyala we nange efumbiddwako mbaddeko ne balamu bange brasa ebyo byakito kale nange naliko awo omwana oba wakubiri ye muntu gwe mbadde sirinaako obuzibu brasa wange brasa mbadde mu Kampala ng'ajja nankyalirako oba kitegeera ng'ajja nankyalira n'asula n'akeerankera ne yeddirayo mu kyalo brasa mbadde e Kampala nga ye muntu olaba essimu ye waliwo afudde ku kyalo waliwo afudde mu famire nga ye essimu ya brasa gy'ofuna brasa nzize ku kyeyo 2 omwezi gwali gwakutano brasa n'anoonya najja 2 Desemba kati 2 ogwokutaano n'anoonya nemuga brasa nze siriiyo ndi ku kyeyo najja ddala ngamba nabiwulirako naye ngamba nnyo babyakulimba nga yawulira wali mu covid bwe yatusibirayo kitegeera nangamba naye siisi mbadde nsaba onyambe nga simulinaako obuzibu manyi bulaza okitegeera omanyi musasozi okubeera n'omuntu nga tolina kyomuwa talina kyakuwa naye ngula muli oli mumativu bulaza wo sisitera omanyi musaayi gwo nga tulinamu kwekengera kwona tulinamu kantu konna kati munange bulaza ng'ajja kusi mu mwezi gwali gwakutaano nze ekiyumba kyange kyasooka nakiyingira gwakubiri nga 5 okitegeera ng'ajja aŋŋamba siisi muwala awo omukulu agenda amala busawo naye embeera enkuttemu ebikajjo bijanjooterera simanyi enkuba etonya okufa kati emotoka ziganya okujja otema ebikajjo naye nyambayo obukadde 3 okitegeera muwala awo agenda ku busawo ndi bukuwange okomyewo musasozi omwana yakajja yakamala emyezi tubale 4 ojja omusaba obukadde 3 omugambi oli bumuwange akomyewo musasozi nga sizinanga nange sizikwatanga nabo oba okitegeera ina mugamba brasa sizikwatanga nate so ngamba olinawo omeka mugamba sirinaawo yadde nduka musasozi nze 2021 yena yakonka sentence wakojja wabana nze musasozi kale tusooke tuleke story yakojja wabana njajogera oluvannyuma ebyo kati brasa ngamba olinawo omeka konse brasa sirinawo yadde nekikuminga kugwa 2022 ngajja nyamba y'obukadde 2 mugamba brasa ate mulimu banayo omuntu ajjanga mutuufu musasozi omuntu ajja mu kaseera ko ng'alina ekizibu naye nga nawe tolinaawo ne mugamba sirina okitegeera 2023 ngajja ngambikira maama we amuzaala yali afudde we yamumbikira kati nga omanya abantu be Uganda nga mugamba nyamba nteera ku simu ye emitwalo 5 okitegeera nteera ku simu ye emitwalo 5 wenaaba nsindise sente nja kuzikuddiza omuntu ng'angamba kale omuntu yamala ng'ava ku simu ng'omanya abantu be Uganda yakola disappointment gyendi ng'ava ku simu we yava ku simu bulaza nziramu omunonya bulaza bazikuteekedde nga kyenjagala agulemu wakiri essuuka bazinge mu maama muga bulaza bazikuteekedde ku nti nedda sinnaalaba ng'oli nziramu omunonya ng'oli yavudde dda ku simu banange nga mbeerawo bulaza we yankyawa naye nga bulaza wange ne bato bange abasinga basomeddeko wuwe naye buli asomedde wuwe teri ali bulungi nti yadde simu yaffe yagimalako
nesibimanyi nanyo basomedde wuwe bato bantu balaba mama abalala bona buli muntu ayiika wuwe nze okitegeera nze mbadde byange mu bulamu bwange bulaza ngajja Dembelio Properties and Associates. Tulina estate Ensanji ku Masaka Road, estate Wakiso ku Hoima Road, estate Bujuko ku Hoima Road, ne tubeera ne estate Ejeza ku Mityana Road. Estate Ejeza njagala kutegeeza nti masavu naye poloti ziri 3 zokka. Aya. Kakati abagalwa netujja tubeera ne estate ery'ekiwawu, estate ey'ekiwawu. Bw'obanga oli mwana wa buwala oli mwana wa bulenzi ng'ogamba nti sozi ettaka 5 ku 10 simanya kyapa biyinza okuba nga binzitooweredde ate akagere waffe ke twakulira ku kibanja nze tolina ky'oŋŋamba bwe nfuna 5 ku 5 I am good to go. Njagala kukwaniriza abantu twabadde twagala 16 kakati twagala abantu 14 bokka ababiri. Njagala kutegeeza ebigambo bino ku screen nga bw'olaba. Kuliko ennamba za Dembelio Properties and Associates. Madamu Nancha Beatrice wali nnyo. Owulira oyagala okubeera mu abo abakozesa omukisa ogw'ekwefunirayo wakiri 5 ku 5 mwaka 2025 jangu mu inbox eyasozi muweereza ekigambo Dembelio togattako ekigambo ekirala nga sinnakuddamu. Togattako ekigambo ekirala. Buli kibuuzo kyonna ky'olina ku Dembelio Properties and Associates njagala kutegeeza nti Madamu Nancha Beatrice wali nnyo okusootinga. Ambikira mama yamala okumbikira mama nga amugamba emitwalo 5 bakuteekera kawe emitwalo 5 tebagiteekako. Bulaza we yabudankyawa. Nga bulaza ne wenkeera omubuuzako ku makya munange mwasuze mutya abakungu bazibiki nga bulaza tansiramu. Okitegeera nesirika. Nengamba bulaza nke yanyiga nembeera n'okubunkenke musasozi. Ngomanyi omuntu muli omu w'ekitiibwa talina kyakuyamba naye tolina ky'omuyamba naye nga muli omu w'ekitiibwa. Bulaza wange yanyiga bulaza wange kikyopo kitegeera. Olumbe we lwatuuka ennaku z'omwezi lwalirize nga nkwatagana tata nga nkubira taata. Ngambi mubuuza tata nga yanziramu nga mpa ennaku. Era taata olwangamba ennaku zibali bagenda omaliramu olumbe. Nga nsindika ssente nga nkwata emitwalo 16 nga njiwa bulaza wange. Okitegeera. Nga mukubira direct mugamba bulaza koye wanje kebeera ku ssimu y'ogwo. Kuliko ssente nze kuteekedeko zikuyambeko mu kumala olumbe. Mu nnaku gyali ebula yennaku nga 4. Zikuyambeko ngangamba otadde kwa MTN bakoyete kwaza brother na MTN kwentadde ngagamba okay kanyimirire wano nkebere ebiseera yali tanagula motoka nga nnaku kikanyimirire nkebere ngayimirira ngadda mwanku ngamba bambi sister webale nzifunye webale brother yakeranga bokezi yawo okumbuzaako munange kati oli otya muna ebizo byatugwira webityo embadde bisenyo mu kasoli bichi okitegeera bane ngamba ye bulaza nga badde yanyigira nange nali sirinaako ssaawe nange omuntu gwe natuma okumuteerako yakulagisa appointment bityo okitegeera nga kigwa 2024 bulaza ng'akomawo 2023 gwali gwa 8 maama we yafiira 2024 ng'akomawo ndowooza mu Gwokuna 2023 amaze okumbikira mama wale masomo ezo sente wayise ndowooza emyezi gijjo ng'akomawo ng'agamba nyambaayo akakadde kamu ako ninamu obuzibu nga plaza sente nzirina naye sabone tojja ku ssimu sawa n'ongamba nti nyambaayo katikati wano nze sirina mobile money nti nfume wali nzikuteekereko ate mu bulaza oyinza okujja ng'akasente kituufu namu obukadde nga 5 mu nnyumba naye nga nange nina ekibalo kyange okitegeera nga nange sente zizemba teziyinza okulwa nga mu myezi ng'ena mu maaso nga nabadde sasa tuli mu gwa 8 nga nazo ogw'ekumi nazibaladde kiba kyezigenda okola kyokukola ate bano bulaza obalaba nyinza okuba nti nina ssente neefuna obuzibu bw'Uganda ne mbagamba asaba ku banka ne mbagamba leero Lwakubiri ne bantwala Lwakubiri kujja kati gwoba n'obuzibu bw'okafune bw'ogamba oba munono yanyuma bumbi ssente ati zitojja n'ongamba nti nyambaawo katikati mbasi zirina bulaza oba yanyiga bunyiizi simanyi mune Mr. Sozi nga tubeerawo kati watubeerawo siye muntu gwenjogera naye ennyo watubeerawo olwo omwana 2023 ogw'ekumi abula si wekiri omwana yabula 2023 ogw'ekumi okuva ku ssomero yabuukira ku ssomero mu kisulo n'abuuka n'agenda asula ow'omulenzi gwe batugamba mulwadde gwe bamusibira nga mbigira byonna kati nga ndaba abasomero bano banvuyavuya taata bwe ebyamasomero simusomesa nti ebyamasomero abimanyi nange siriiyo newe nandibaddeyo oba okitegeera
sina ko mutuna manyi bye nganda baba tusomero bano oli bali mukungamba bya sengenge simanyi bichi bicho kitegeera brasa wange ono muntu wa masomero nene danga sinatuuka yo sowe mwese bagwali gwa mwenda brasa ngemba ne yebasa sigenda nnyo ku biroto brasa nga amulota emirundi gyali ebiri leero nenkeera nga tuli waliwo ekibanja omugenzi jjajja azala tata kwe yafuirwa senga yatuddeko ku mugeeyo eriyo ebidiba eyo nga brasa anfumita amafumo naye nga tebwa anfumita bwati nti likwate enzi nga temugongo gwa tata yateekawo nga tata gamba nedda muno muleka atambule muleka naye yewalule yeyongereyo mu maaso gwonaabeera weka era brasa afuye mufwenna yabyolera mukati agugumudde kalinaawo omugundi mu mayugaawo zesheru mu mayugaawo ebisimbe mu mayugaawo onaye wenamulota nga anfumita amafumo nga ajja bati nti afumita likwate bwe ttimu mugongo nga nze muli mu maaso yanvaako emabega mwana wasonga sigendera nnyo ku biro era saategeera kiki kitegeeza naye nkijjukira mu maaso eyo wensijja nga afumita bwati nga tata ateekawo omugongo tata mugamba leka muno naye atambule leka naye yeeyongere gyo gwonaabeera omu zaale mu ssaawa 11 ez'okumakya ine mu kirooto gwe kati omanyi okuva mu kitoobo tingulaba omuntu olimu kulonana naye ali mu kukubi ali olumu omulota yali mu kukozesa nga mu byekisiru ng'ali mu kukozesa kati gye emirundi ebiri maze omulota ali mu kunkozesa tuli mu sekisi kati emuloose ate ali mu kunfumita amafumo angoba angamba tolina gy'olaga tata ataddewo omugongo agamba nedda naye nga tuli mu kutu nga nsitula ebigere tebisituka tata mugamba muno muleke naye atambule gw'onaabeera bw'omu esimu ngeevuga nkugambye brasa ye muntu akukubira ng'owali gwakubikira mu kika oba ku kyalo esimu we yavuga minisita sozo omuntu ali e Uganda okukubira dayirekiti esimu we yavuga bweti nga ndaba ya brasa ye muntu bwenva mu kirooto biri ebyokunkozesanga nga tuli musekisi naye saabitwalanga nga kikulu oba okitegeera kati ekyo kyekyanzijjako enviiri ku mutwe nga ankubira kati omanyi omuntu misasozi okuta essimu bwoti naye oli mutulo nga wakava mutulo bwoti wakava nomukirooto omutima gukankana okitegeera nga mukwata nga mugamba wanki engamba ye nga toyogera bulungi oli mulwadde namugamba nedda ndi mulamu oli bulungi tolina mu buzibu bwonna bwonna okakasa tolina buzibu bwonna bwonna namugamba sirina ndi bulungi angamba omutima gunumye okukeera okukula kumbadde kubulira nonga ngalamiriza mu brasa ngemba namutebereza mu butuufu wali wulira story kuba byonna bimanyi byatukali mu family byonna abimanyi bintu naye yetondera munne ansonyiwanga nti biri byagula kiwabireeta wana ate ensi obimanya bwekitegeera brasa ngamba mbadde omutima gunumye nti mune bagamba simanya ebigere gye bisula omuntu aba gye gusula ebigere gye bikeera kandi nange bambi mbadde n'okubulira nga ngalamiriza omutima nga gunumye kwe kukumusaba 11 misasozi essimu nga ekuwagamudde mu kirooto ekyentiisa oba okitegeera olwava bwe nti kuse musalisula ssaawa mune ngamba kati senga ono agenda kuva mu luumu senga ye muntu ava mu kisenge n'alekayo essimu ne buziba ate n'addayo kiro ng'agenda oku n'alyoka ajjukira nti yabadde n'essimu Katonda wakuyamba n'afuluma nayo ye muntu ajeteeka ku dinisa n'abeera mu kiyungu n'avayo n'agende neyerabira nti alina essimu nagasa ngo najja kubira senga nemugamba senga nina ebirooto byendota byesitegera nesooka munyumiza ebyokulota nga brasa tuli mu sekisi naye namye ate ekimpagamudde kimazeeko enviiri olwali luno nva kuva mu kirooto nga brasa ali mu kunfumita nga tuli ku kibanja bwekiti tuli mu tosyango banfumita nga ne tata ateekawo omugongo agamba muno muleke naye atambule togenda kubeera omu nate kimaze enviiri mba nakafa bwe nti mu kirooto brasa nankubira essimu nangamba mu mutima gumulumye asuza ndowoozaako simanyi omutwe gye gusula ebigere gye bikeera senga ntiddemu era nga bumanyi ebya family Mr. Sozi senga yangamba aba nange sibimanyi nnyo mulimu abafamile nga tagenda kwekubira sayidi okitegeera nange sibimanyi nnyo wabula ndabako simanyi ku munyu gwe batanaba kukozesaako ne katungulusumu tewali buzibu kiki nga nsirika nga tonya ne brasa wange omu ono gwe nawa muwala wange okumukubira ng'amugamba brasa nga naye emunyumiza nangamba sisita oyo omuyita muntu konze kiki nangamba nze nasomerako ewuwe naye sisita oli si muntu oli ye muntu kugamba kati ye kalogo biki bikinga babi nze ebintu bya mukyalo misasozi ebisinga omanyi nga ebintu ebisinga bibaddengawo ku kyalo maka geewaffe naye nga ndi mu Kampala naye nga tesa zino bwembiwulira nga ndi ku kyeyo kino ng'omuntu olwo tufunyagana amasimu omuntu mufuna obudde ne mwogera ekiryawo okitegeera brasa nga asomera brasa wange mukulu waffe ng'amugamba ekiki
nga mbusimanyira nga manyine abaana bali ewunga kati niwe munako mulowooza mujja kusoma okunenkana okitegeera kyokka bali wuwe tata yabasomesa bajja okitegeera naye kuva buwe nti bajja basomera ku masomero g'omutawuni kati mungulumu babyogerawo ne mukyala we naye nga abaana kati abaana nabo bakuze buli mwana asomedde we teri amaze kwedesini buli mwana asomedde wuwe ensi yemunyiga bube kati nabo bakati ke bakuze bakwe kukitegeera sirina kyemanyi kati bulaza nga abinyumiza on'omuto kati mulinga nange neekengeramu nga ngamba ye nga nsirika otegeera taata wange nze ngambivaako ng'ebyo mbireka bwenti obw'ebirooto kati bulaza omwana ono abula omwana we yabula munoonya nga babulaza yamanyi eby'amasomero nze Mr. Sozi ali ku kiyo wenkunoonya nga nina kyenjagala onkonde mu Uganda mbase kugamba gwe teekamu ssente gwalina okumbalira nti oke oyagala kino bwekino bwekiti kijja kuba bwekiti bwekiti ssente bwekiti zigenda okugwawo oba okitegeera bulaza namunoonya neemunnyonnyola nemuga bulaza ali mu buzibu olengeri mu masika amayitirivu bulaza ali mu buzibu omwana yabula biki bikina yab'essomero oba amanyirira bumanyirizi bulaza omanyi ku by'amasomero muyingiza abaana mu masomero omwana ow'ekisulu amateeka tegenkanakana na mwana waki wadde bulaza anyamba nateekako message nyasooka nampa ennaku nga bbiri ng'amunoonya ngamba ni mu bize naye nja kuloonya kati we yali tali bize n'anoonya wali oŋŋamba ki neemunnyonnyola nateekako message nyanga buli gye nteekako gyawuliriza nga buli teekako gyawulira kati mba ndikodinga ey'okutaano n'aŋŋamba sooko gwe recordinga buli kimu nga byonna we byali essimu eweddeko omuliro kanjira ngiteeka ku muliro nja biwuliriza byonna nkuddemu lumu tulabe ki ekyokola okusinza ku bino byempuliddeko konze kale baaba otegeera Mr. Sozi konze kale baaba nga nikodinga nga message enya zaabiikuddeko nga nzinyongerako endala 3 zandaga bu bulutiki nti azirabye naye tazibiikudde ne zibeerako Mr. Sozi ogw'ekumi n'ogumu Desemba January gwakubiri ku Aisha Furniture Mart ebbanda tukutegeeza nti olina omukisa ogwa September ono okutwala oba okufuna your dream furniture ku 50% discount. Wayogerako ne Madam Aisha Najemba, wagendako ku showroom ebbanda n'olaba furniture n'omusiima ne bakugamba akabeeyi ne weesikamu n'otya. Same furniture bwe baba bagamba obukadde 5, same furniture munone mu promotion eno ku $2.5. Same furniture gwe bagamba $10,000 munone ku $5,000. Zaali ntebe, yali dining, byali bitanda by'abakulu, bitanda by'abaana. Center tables, sideboard, wardrobe, byonna kugamba ku 50% discount September no. Ku screen olaba kuliko enamba za mama Aisha Najemba ebeeremu si numbers. Age ojja kubanga omufuna buterevu kusisinkana omusisinkane wali eri ku showroom ebbanda njala kutegeeza nti ojja kwejusa 225 si wakukusala n'akatono. Kati wezatuuka nange ogwokubiri nga sagala kuddamu kumuteeka kuba kumuteeka ku pelesa temunange baaba njagala yaba oba nakolamu abo ntondo simanyi njagala yabangamba nti sisi okitegeera esimu yagikyanjinga okuva ogw'ekumi n'ogumu Desemba January gwakubiri ngadda ku ssimu ngamba halo sisi yangamba losenga w'abaana mbadde nsaba kwogeramu naawe nga nempika nga mulimpulira obusungu nga mugamba wanjisebo nga ngamba mbadde nsaba onyambe ninawo n'omulenzi owa Sokoseero mbadde yayise bulungi ogenda siniya mbadde nsaba onyambiyo emitwala sente zonna zagenze kuba lyabala katono yakyali ewaka yakyatudde nyambayo emitwala 5 gagende kwono njagga kuwa mu maaso awo oyigulira Mr. Sozi oba nange namuddisa mu busungu simanyi sagala neewomereze nasooka nse olaba oyo omusajja oyo gwe nawa ssente nti angulize poloti omuntu aba mubi naliwo Mr. Sozi ebintu by'omuyigirako yambuuliranga n'aŋŋamba omuntu wajjanga ku ssimu ye n'abakola emisajja yakuteekera konka olaba byakugamba bigenda kujjako waya muleke ku bulutiki weekolera emirimu gyo ne wakugula essimu togikwata talina buyinza bugenda kujja ayite mu ssimu akukuba oluyi nti nkuba essimu ogirese wali eri talina buyinza bugenda kujja kuyombesa nekuteekera ku musajja ndeka ku bulutiki era ajja kuyombeseza ku ssimu era waddamu nakuza musajja yemu eyongera akuddamu akuyombesa nayo girekeeko paka lwoneerowooleza bwe n'omuddamu ekintu ekituufu nga tomuzeemu mu busungu olumu lugenda kubaawula nga omuntu oyo abadde wa mugaso gy'oli ekintu ekyo omwami bye yakinjigiriza muli mu mutima kati bulaso lwasanga ku message eyo zaali mu 10 nga n'akazuukuka nempulira obusungu neneepika
Nasooka nteka wali essimu najula bulina nteka wali essimu nengenda naaba nenva mu kunaaba nenesisiriza ebisigo nensooka ntula ku buliri era najiddamu nga nkyalina obusungu kuba singa nagireka obudde nebukya nate bagamba eryokanga netonya nolaba ensisira simanyi wezikola ki munaye natula bulungi kule nemugamba naye bulaasa nga siibyo otya ssebo bulaasa abantu bamu mutwagalako ntondo mutunoonyako ntondo bulaasa kyogamba okyakyajinga sanga zino ova kugijja ku muliro olyoke gwongambe nga bwemba nkuyambayo emitwalo 5 tolo wasokoseera ku ssomero okyagikyajinga ova gijja ku muliro bulaasa wandeka ku bulutiki nga ndi mu buzibu neetaaga omuntu saawa eyanyamba bulaasa nali saagala sente zo olali njagala oŋŋamba oka ebyamasomero abo balimu okulimba oyo omwana bawa amateeka nyo n'okusinga owadde essomero osobola okulivunaana okitegeera tukole oba apabulanga omwana ye mukyamu oba kalanziremu misasozi ekintu kyonna bulaasa wange teyakikola nsirika nemugamba bulaasa mutunoonyako ntondo nemugamba bulaasa owange nakunoonya ng'ali mu buzibu simanyi nawa gy'ali oba yattibwa oba ali atya oba naye gwe ssaawa zino bw'ojja oŋŋamba nkuwa emitwalo 5 twala omanyi owange ali atya owange omanyi ali atya nakuba ejjinja mu njuki bulaasa yansomera Mr. Sophie nze omuntu agamba ekintu nemala te nenkaba neŋŋamba kale emugambye kyati ng'ate onzigiddeyo nakaba amaziga twagenda okuva ku simu nga tutabuse buli twalangidde munne naye nga bo simumanyi nnyo tamanyi ole wenubiikulire yonna na bulaasa maama yafa nombika n'emibimukula nemugamba nakulootanga bwekiti nebwekiti byonna nimimubiikula nemugamba era oyagala okakasa genda onoonye kusenga nti omwezi gw'omwenda Oliver yakugambako bwati ne bwati noonya Peter omubuuze mu mwezi gw'omwenda Oliver yakugambako nti yandoose bwati ate nange nemala nemukubira essimu bulaasa kiki ekiri mu maka kyaku kiki kyokola kyoleka mu famire bulaasa okitegeera nange nesibuukako naŋŋamba kale nkutegedde nze kale mbadde nkukudaalira olosa mitwalo 5 ge gasobola okumbula nsenga mitwalo 5 ge gasobola okumbula nsenga bwondaba ge gasobola okumbula nze mbadde nkukula bulaasa oyo okugambe nali nga mu Kampala nga mugenyi wange okitegeera nkajja n'anambuulako nze bato bange bonna basinga mbadde nabo mu Kampala okitegeera naye kasooka emalize wano ku bulaasa lyoke nkudde ku bato bange abalala bulaasa bukyanga nva mu Kampala taddagamu kulinnya mu Kampala okitegeera ekyo nze nenkita ekyo tusooke tuveeyo tudda wano eno bulaasa nga ngamba nze mbadde nkukudaalira olowooza mitwalo 5 era mbadde nga nkugezesa kati si mulundi gwakuna nga nkusaba ssente naye byonna nzija nkugezesa kukudaalira kulaba omutima gwo guyimiridde gutya tuli baaluganda bulaasa olino we yajjanga ewange nga nkyale mu Kampala nga ngamba nze abanoonya nze mbeesibako oba kuba nze nazaalibwa bwomu banange kati nga nawe wajjeewo omusasozi wemalamu ate munange bulaasa ate ye mukulu ate yalinawo alinawo naye talina kyakuyamba naye nga gwe muli omanyi bulaasa ku mutima gwo oba okitegeera bulaasa wange anti muli akaaba agamba tumusosola kuba yazaalibwa bwomu kati nga wajja n'akukyalira toyagala omujjuze njagala dde yagambe nti kituufu nva wa sisita wange oba okitegeera nze muli ku mutima gwange nga wekiri bulaasa mbiikulira nga maze mbadde nkukudaalira kulaba w'oyimiridde mu mutima gwo gw'ontunulira bwoti emitwalo 5 ge gasobola okumbula emitwalo 5 ddala ge gasobola okumbula mbadde nkukudaalira okweraga simanyi olowooza gwe kati otuuse nnyo muli omanyi otuuse kuba nti misasozi nze njagala nnyo ebintu bya bwino famire yange byonna ebyo ebintu kuba nti nze nagiyiwa birimu eri essimu enkadde nabiyuwaayuwa nga buli lwembigulira misasozi nkaaba amasiga gootalabanga nga buli lwobulira nti omuntu kyakugambye nga wa famire ye yandibadde yeesima nti bambi bwe tuba tufunye obuzibu mu famire kati tulimu okooli asobola okukwatayo akakadde nange nenkwatayo akadde tulimu oba 2 3 oba okitegeera nga buli lwembigulira nkaaba amasiga bulaasa n'aŋŋamba simanyi omanyi we wali nnyo watuuka nnyo kati kino nkikulayirira oyinza okuvaayo nga bwe wagenda ojja kuddira mu bokisi ate omulambo gwo gubonyeebonyeze ku internal simanyi national affair okugujjayo musasozi nde bwe mba nfiiridde eno kyemanyi nti omuntu alina omukono ku biwandiiko byange omukyalo oli omukadde Maria n'ankolooja bwe balina ebiwandiiko byange bwe mba nti Katonda nyambye oba nfiiridde eno Katonda n'anyamba ne bansiza e Uganda bwe balina osayininga ku mulambo gwange naye neewuunya ye gye yakijjanga tasobola kugusembera mpozi okitegeera neewuunya n'aŋŋamba ojja kufiira ojja kuddira mu bokisi nza bw'ogenda okubonyaabonya ku internal affair okunoonya omulambo gwo simanyi omanyi watuuka nze mbadde nkukudda bagamba emitwalo 5 ge gasobola okumbula ate ne wemba pima ku mwena teryasobola kunenkana neŋŋamba wangi kati waayogera kiti ku mwena ne wemba pima teryasobola kunenka kituufu mu ffenna
ye bamuzaala ogwo omu nze mama yatuzaalawo 11 tusigaddewo 8 mama omulala namba 2 yazaalawo 11 naye yasigaza 7 mama omulala 5 abalala bwe batyo bufwena ye mwana gwe basinze waka era newokola mama mpasi kangambe ku mukulu gwogundi oba okitegeera nengamba wanje katate misaso syawo wagamba nti ku mwana teri asobola kunenkana bwemba mbatunulidde ku mwana teri asobola kunenkana nengamba kati obwongo bwe bujjukira obw'ebirooto binamulootako omuloota nkosa tuli mu sekisi wuyo mulosa nfumita mafumo kati ono tutabuka namugamba kale omukulu wa famire munanga omugagga wa famire ensonyiwa nze kugamye nze muntu ajja nenkunyisa nekugamba gagamba gakunyisa tenemala nenkankana mutima nengamba bona mugambye byaki nenenya muli mu mutima nenkaaba oba okitegeera nengamba mukama katonda wange era ebigambo ebyo gwe nanoonya mutabanyi wa senga nemugamba asala kwogera na senga yateme wa mutwalo wuuyo nyamba bino binsuseeko byonna nembikuba mu inbox mutale senga n'abiwuliriza senga nagamba musonyi wabe mukale mwerangire musonyi wagane okitegeera mwena muli musaayi gumu musonyi wagane ebyo okitegeera bana mugamba ate gwe munayo omugagga wa famire twandetemereddwa era tulina okukweguyiriza okitegeera nagamba era mbadde kyemanyi nti ku busiru bwo n'obwasamu bwogenda kubyasanguza mu famire yonna nene wona byasanguza bagenda kunkola ki nenoonya omuntu w'okukyalo yalina essimu nemugamba asaba kwogera na taata ategeera nnyo okusemwa nansonyi gwaba ataawo kakozesezza bubi naye taata teyewa omugamba ekintu okitegeera taata nagamba taata nemunyumisa byonna ebyebirooto ole nemuteekeraku ebintu byonna nabiwuliriza byonna nga sitole nze bisasozi wemba njagala bwino sina message gyensijamu yadde nebyo byonna wembe kusindikira ebyange binayogedde noli byeyayogedde taata n'atutuza nembeera ku simu nayita bulaasa wange oyo nga woomanyi nemwetondera naye naneetondera okitegeera naye muli nensigala ng'oba azze ku ssimu oba tazze okitegeera katete bimukwatako ebisinga ole mbitegeerera abo bato bange babiŋŋamba okitegeera nga te maama ne taata jjukira maama kati yawamba ewaka bamama lulala baavaawo kati maama ye mukyala ewaka kati baŋŋamba maama ne taata gwoba oyagala olutalo lwona yogera ku oyo bulaza waffe yategerera maama wange ne taata wange era bwoba olina kyoyagala banasooka gamba mposi oba olina kale wakulimira ogamba nange mumpeeko ekibala kino oleme kuba nakugamba tusooke tunoonye taata tanaatugabira ffenna mugabo gwaffe naye eyo bulaza waffe alinga eyeegabira kati maama we yaffa waliwo mbu ekibanja mbu kyali kya maama we nga maama we awo ye n'abanga kwegamba ekyo nakitwala ffe tukuza tumanye kya taata n'abanga tutoga omugabo gwe ate ne bya taata n'akwatako ebibanja 3 bino nagamba ekyalo kiramba kiriko abatuuze nga 6-7 ebisigadde ogabanja ga taata gali okwo okitegeera kati bulaza waffe oyo alinga yakwatako ebibanja nga 3 biramba ng'avudde ku ekyo kye baamuwa tekyali kya jjajjaawo azaala nnyina bye baakimuwa ku bibanja bya taata alinga yakwata 3 biramba kati ne bino ebisigaddewo bwe bato bange oba alina kyoyagala okukolerako taata alina kungamba mpozi kasooka nkubire ku mukulu wo tulabe kyanaatugamba oba okitegeera nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gwe omwana ow'omuwala ovaamu akaswa akabi gife ebbaawo waffe abakyala obundula amazzi amakyafu wazibikira enseke bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu gano Dama Coffee 6 in 1 mulungi eri abalwadde ba sukaali mulungi eri abalina obubonero bwa kansa mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku mu health wellness treatments tuyina reflexology sandals nungi eri abazimba ebigere bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi ziyamba ku bwongo obwo n'embeerayo eya bulijjo buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo awaka osobola okugyegulira nga ggwe ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo okumanya ebisingawo ku bino byonna kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp nga bangamba sisa tukubuulire newo maama newonako bataata oyo bulaza waffe yasalawo ewaka nga bangamba kati no tukubulira olaba emisango maama gye baalimu ebyettaka n'ono maama waffe maama gune namba 2 kunzeye nti oyo bulaza baatuuka paka mu kooti bulaza n'agenda ayimirira mu kooti taata nga yeegaana oyo jjukira si mwanjule si wampeta yamusalamu abaana 11 mulamba bali 7 okitegena kuba nti ekwatata kati yava mu maka n'asenga ku kibanja ekirala oli maama gwe nabagamba gwe yayagalira bbaawe yamusalamu abaana ababiri mboyo bulaza waffe yagenda mu kooti mbu naawe obujulizi mutata omukazi amwegana nti tamumanyi amulaba bulabi nga mutuuze wa ku kyalo oba okitegeera kati
bato bange abasigadde bangamba nti oyo bulaza omulaba gye yagenda mu kooti n'ayimirira ne yeegaana maama waffe oyo n'amugamba tabeerangako muka kitaffe amwesibako kubanga musajja mugagga amulaba bulabi ku kyalo kuno mu kituuze wa ku kyalo kuno era baagwe yegunigula bagamba baagwe yono maama naye gwe yayagala gwe bamukwata naye bamukitege mukijjukira nengamba wanje naye ng'omukyalo oli bw'ogendayo amasiga gukaguka gakaaba akolimba era nga nze omukyala nfukamira kimu mugamba amazi gwe muna tebyenkwata nga nsikulinaako obuzibu nze nga kyokka kyenjukira n'oyo omukyala okitegeera babingamba bulaza waffe oyo kati bulaza wange oyo bamaze otutuuza mu lukiiko nze ndi ku ssimu ne bato bange nabona bazze mu byalo babagamba ensonga eriwo nze ne bulaza wange birabira byetwerangira mugambye muneye mugagga waffe naye tulina okumweguya naye aŋambye ndivaayo ngalo nsa byonna nga wendi banyonyodde ate ajja ku ssimu aŋamba kyenzude kati gwalimu omulamu ategeera mbadde nsaba onnyambe tukwasaganye famire y'owaka wano kunoze tugikwasaganye kutya bulaza nze nga namwesonyiwa ndaba mulaba bazze ku ssimu bataise we gukulumira mugamba alo bulaza oli otya munnaayo kitegeera nangamba taata naaba abaana b'oyo omukyala namba 2 majambiya ge gavaayo buli omu kabona nga baana taata yayisa bubi maama waabwe namugobanga agoba omusense yali yeeseza bweseza ku bibanja bye kati n'abaana nabo balina obusungu naye nga nze nange abaana nkola ki mbawagirira ne mabega bwabwe kuba nange ne wembansi nga maama wange oba okitegeera nga bulaza tatandika okuŋŋamba mbadde nsaba gwe naawe gwe bwensude nga tusobola okukwatagana tukwasaganye abaana bano bajje beetondere taata nze nagezaako bimulingizaamu naye nga ndi bwomu tusobola kumutuuza bwomu kati tutuule nze babiri naawe tubimuyingizemu asonyiwe bato baffe bano tukolewo ekijjulo biki bityo kitegeera kati mbinyumisaako ate bato bange banaabalala nga baŋŋamba tukubulire baaba oyo akunoonya taata omwana yenna akolagana n'abaana b'oyo omukyala namba 2 naawe akukyabiramu era akuzaalukuka era ne woogenda ku kyalo n'obuuza omukyala oyo egugwettoda n'obaleseeyo osawoye kati oyo bulaza alabika ali mukunoonya mayagala kukwejjako kugamba ti taata nno mulaba ono muto wange akwatagana n'abaana b'oyo omukyala bato bange ate be babiŋŋamba naye bakyanoonyeza ennaku zino ng'afudekiza ennyo ku ssimu bambi bugendo byemu akategeera nsaba onyambe tukwasaganye munaye nange negumba famire y'abagundi ekwatagana naye abaana bano taata si alina okubeetondera be balina situka bagende beetondere taata okitegeera kati bato bange babiŋŋamba naye ŋŋamba onono naye mwekutulako mala emyezi soogedde naye nga bulaza oyo omwekutulako kati tudda ku muto wange ono omulala muto wange ndowooza gwali gwa 10 omwaka oguwedde n'asirana nangamba munange embeera sinungi nyamba biki namugamba no sinaawo ssente naye kankubire taata wabaako ne ssente ampole toddamu nga yasazeewo agende mu kyalo mugamba nedda todda mu kyalo oba okitegeera nga nkubira taata nga taata mugamba nyamba ompole yabwe emitwalo gyali 26 tusasule ennyumba afuneko nekyokola nga makulimo biki okitegeera nga ngamba kale taata nga tumukubira nga tumunoonya nga tumufuna nga taata asimuteekerako okitegeera kati ngamba taata omwana oyo ng'agendayo nga ngamba taata njagala ojja ofunire poloti zange zino zona okuŋŋaanya endagaano zange kali akabanja k'ebugerere zino poloti zange okuŋŋaanya endagaano zange ogende nazo mu kyalo okitegeera ogenda olabina poloti zona zona weziri oddemu olambuulewo bulungi taata ng'agamba kale okitegeera muto wange oyo ng'agamba baaba totawaana baaba alina motoka tugula buguzi mafuta ga 5,000 oteekemu baaba agende alambuule amutwalewo amugamba nedda nammwe nze baba ku bigambo byayogera ate nkwate musente kwali poloti zange bona ayinza okugendawo ne muzeeyi n'abulawo kyakolawo naye wano bw'aba agenze ayinza okutwalawo muzeeyi n'abulawo ekyokola kubanga muzeeyi waali oba kitegeera naye nze mwekengera ku bigambo byeyakola ki byeyayogera mwekengera sisobola kukwata poloti zange ngende mulage bwe ziri zonna nedda okitegeera ngamba muto wange ne maama atuzaala okitegeera muto wange ng'agamba nze mbadde sibitegedde onaasonyiwa okweyingiza mu byammwe nga masa sikisobola tekinsanyusiza naye taata akitegeera nga gwamba nange nkola tinkitegeera nga mbagamba kole waddayo oluvannyuma nti yategedde n'atwalayo kyatwala poloti ne zisiraanira olwedde yalayira kufuna ne watutunulira teri asobola kumwenkana ng'ate era kituufu bwe kiri kati nkwate poloti zange sizinemeredde sinaba kukolamu kenga ate ngende mu ngenda mulagawo mbu atwalayo taata asobola okwepakira nane taata naye alina emmotoka ye naye asobola okwevuga nedda okitegeera nze nga nkita wenakita nga tubeeraawo kati ogwokubiri guno omwaka 2025 nga muto wange oyo alwala simanyi yavaamu lubuto ne bamulongoosa abaana 2 ng'omu yafiiramu ekimu nga byonna byafiiramu n'ekimu kyali kyavunda ng'omu ono yatanaba kuvunda bulungi nga bamutwala
mu ddwaliro nga basaba ngamba buuza baagala ssente mmeka nti 200. Ate natula ne ngamba ebisatu tunnamukuza bana ku masomero mu gwakubiri ngamba naye family eno nfa nayo lwaki Misasozi nina bato bange bali bana bona bato bange bwe tuzaalibwa ddala mu maama bona nzaabalese basatu bwe tuzaalibwa nabo omu tuzaalibwa naye omu wanamba 2 bona nzaabalese mu Kampala bafunidde abasajja wange abasatu abawala omu mulenzi ku mulimo waali mutima oyo mutima best food we namufunira omulimo mutima n'amugaba ematuuga ku offices ze matuuga n'amutwaliyo kuva ba 20 wati ali eyakunga tetunabana kujja mu covid Washitegeera bakana katachali ku office za mutima bamukuza manager bichi kitegeera Misasozi bukyanga nvaaye Uganda myaka 5 kubanga ngenda wesa myaka 5 guno mwana munze ngenda na mwaka ngenda wesa myaka 5 muto wango nomwe nyini kugambye nti bali bamulongoosa ali bombo sijira yamufunira awo mu mbaawo babeerawo namutwala bombo gye bamuzaala gyabera no sena mu mbaawo nava bona ku lwange muto wango mulala ali Kajansi musijja mufunira awo okitegeera muto wango mulala kyenkana ali mu kinaawa naye obo ntegeera oyo bulaza wange ali Matuuga teri kubona kabono bulaza wange omukulu kenyine kugambira ninga mu Kampala nga mugenyi wange kubona teri yali nyeko ntingere nambule ku baana ba sister wafuge batunula naye ngo omusajja bamumanyi bulungi nnyo mu makage gye batamanyi naye omusajja wakola omunateete mumanyifu naye bajabuzi wali mu mbaawo bamumanyi bulungi bajabuzi mu mbaawo nti mulamu bamumanyi abamanyi mbadde nabe wakayatuka kebe basadde bange bennyini okitegeera teri yali asituzo naye tugenda tulambula ku baana b'omwana waffe tekiriiyo okitegeera kati bunanyingira mu ogwo omutima nga banga bisimanya abadde avaamu lubuto baana babiri bamusimanya bagala emitwalo 2 muli nengamba ekirowoozo kyonna kinzijjamu nengamba nedda naye nali maze obakalawo nakolamu ensobi nali maze obbabuuza okitegeera nti bagala ssente mmeka kati ogwo omutima gwe gwanzira nengamba nedda mbeesibyeko nnyo mbeeguyiza nnyo sigenda nzibawa kanzikuba kiri abaana bange nze kati bagenda kulambula abaana bange okitegeera bona we baali bantu bana balamba baliyo ku lwange kala abantu babalabidde ku nze nete tajja kwadi n'omu kulambula abaana bange nensirika nembeesonyiwa okitegeera taata wange nenva ku simu kati nebalumba muto wange ow'Ekajansi ne mama nga yazzeyo mu ddwaliro ne bagamba kati mukulu Olive okutusuubiza n'atatuwa omanyi oyo muto wange oyo bambi alimu obulwadde yafuna obulwadde ng'akyali muto ku mwana we bambi asooka buno obulwadde bwaffe bambi sajja ke yakwata ku kaali ka sikaali ku ssomero sajja kafa dda kati ne kamulekera bambi omwana kati naye okuva awo ali ku ddagala kati muli atuuka essiro bana atabuka obwongo kuba okitegeera bana muyombi mulungi naye femune tumusaze nze ate mukazi wattu nze nkugambye nze muntu azza omusanga ate nenkakana zekanengerwa nze nziza emisango n'ate nkankana mangu mwana mufumi mulungi kyataavuma jjukiranga ate mu baasisita bange nga ye mwana gwenjuke nemubuulira ekyama kyange kyonna ngewakajja no ku Misasozi n'omubuulira ebyama byo byonna nga noli muto wange bw'atyo okitegeera n'omugamba naye omwana n'omubuusabuusa gye namuzaala erabika si yeeyo okitegeera nga y'oli muto wange ngeye muntu gw'ojja Misasozi nemubuulira ennaku gyenimu eno mu kiyumba okogoola obubi bw'omuntu omukulu musajja myaka 36 n'omugenda nabanga akutegeera ku Masses Quality Beddings enansana ku Mastowa opposite stage ey'Ekyebando mba njogera ku ki mba njogera ku dduuka wojja okusanga buli kye weetaaga okubeera ne bedroom ennungi okuva ku mifaliso mattress covers mattress protectors amasuuka pillow cases blankets ez'omulembe ziduve ojja kusanga bed cover ogambe bannange otule ku buliri otandika okutunula nga ali mukka ng'oloola buloozi anti otulo nga tokwatiddewo kubanga ekifo wootudde kirina engeri gyekikumasaaginga bulala bayi buyiti nga n'okwata ku ssuuka bwoti netandika okuyimba sula bulungi hani wange sula bulungi ku Masses Quality Beddings enansana ku Mastowa opposite stage y'Ekyebando wansi wa Epic Motel ku screen namba za madamu Masi akulindiridde bannange kyatamangira Misasozi nangamba ogwatabulatabula ne family kati nga baba asobola atya okukuloga era obwedde baba yali akukudaalira bagambye baba tasobola kulala mitwalo 5 yali akukudaalira olwedde n'obona simu atogenda kusansanya kyalo kyonna oba family yonna yonna emanyi ng'ebamuwadde emitwalo 5 kati baba yali akukudaalira konse wange nga ne maama ali emabega mama gamba ye yali amukudaalira bagambye eri emitwalo 5 gwe gasobola okumubula oba okitegeera Misasozi nengamba wanje obana bagamba nengamba olinga banonya balumbye kano katoka nga kala kali Kajansi
bamugambe nalimba bantwala abiri bale tebagakwatanga dosa tebagakwatanga ko bwe nalimba ati mudomba mbabuza ati mudomba basabye sente mekata nesizibawa mmayite tebazikwatanga kati nze muto wange nemugamba nedda singa bwali bulwazi naye ebyo ebyolubuto alina bbaawe eyamufunyisiza olubuto bakula kitasitolola afe tebatusibaako ebyo ebizibu naffe tulina ebizibu kate katooka ngekano ne kabibagamba nti oli yagambye nti ngegye luli nkirubuto bbaawe yalina obuvunanyizibwa ku lubuto maama n'oyo muwala ne babira mu background nga maama ne mu background nti yaba benga yabaleka oba ye amanyi abasajja nti basobola okulabiriramu yaba benga yabaleka teyabalekera mujja we nasala wagenda kukola amasiga abawalabo Mr. Sozi tulina ennaku banange famire zemu zirina ennaku Mr. Sozi naye ng'oyo nzaalibwa naye yanzirako gwakubiri nzaalibwa naye okitegeera kati waliwo ono omulala bulasa nga natumanga muwala wange amukubire bogere ne muwala wange oyo mugwokubiri nakwata akakadde kamu n'ekitundu bali bamukubye gyakolera biki kinakwata akakadde kamu kitundu nenkamuwa nemugamba teekawo kamobali munangaye makamobali manesi manyi nkosa emitwalo 3 naye omwezi gugwako nga nawe 15 naye kisinzira capital obeera ne capital oyo nemugamba okekadde kamu kitundu kakola naye feeds omwezi mulamba n'engumuwa talina buzibu kati waliwo kano katooka nga kali amatuga ke nateeka mu mutima nako kanfuukidde akabasa naye nga lwaki ndozo naye banoonyako lumu nga simanyi mukyala yazadde bamukwatidde mu dolokonze beetaka sente meka ne bazingamba n'enzibawa kati wemala ozibawa tejajja kukusimuta kunga amatu baba bamunaye kuba si ye yanoonya wabula nze sente naziteeka ku ssimu ye nga bato bange babingambye ebyo n'ensirika teyajjako kunoonya kati juuzi wano mba ndi awo nga ndaba essimu nga nteekerako halo nze gundi banange nga nsanyuka nga ngamba ng'ole bato bange njogera n'abasatu abo bokka oli namujjako eyanvumavuma mu gwokubiri nga nkokola amasiga baalo bukatole n'ensigazaani ono wekajjansi nono bulaza wange omulala n'omuwala omulala ono tutazaalibwa naye mu maama nga njogera nabo benkwasaganya kati ako kato kange nga kajja kusimuka kaŋŋamba alonze gundi banange nga nsanyuka nga nkagamba bannange muto wange nakoma owulira nakoma okwogera naye oba mu 2022 nga ŋŋamba simanyi nange panga byagenda bweru simanyi njagala genda South Africa kyova mugamba naye bro kwe South Africa gyogamba omanyiyo nga gwamba ndaba nsi bintu byakiyaayo kitegeera namuga South Africa abantu abasinga bagenda batugamba bayaaye sente zokka zokka ezigenda naye katonda bakuyambe nakufuwako dusungu oyagala kukola ofunyeko ku busente lwaki tojja Saudi oba Dubai oba tutetenkanye oba Katana South Africa bulaza bayaaye bagenda kufera busawo Buganda bizibyempulira okitegeera nze nenkuba Saddam kungulu mugamba banyumiza oli muyaye simanyi atugambye yabadde afunye passport simanyi tatisima nebigwa mu toilet biki atukubidde akaaba simanyi ali kwa airport naye passport bigudde mu toyi mfuna nga tuseka oba kitegeera Mr. Suzy kati okuva 2022 nzizeemu omwezi 2025 wano omumu gwa 7 musizi omuntu najja ku ssimu yo nakugamba halo nze gundi nga typinze nolaba erinnya ne profile nga olaba musaayi guba naye n'osanyuka nogamba banange gundi nasanyusa okukulaba gwe n'olikodinga banange nga nsanyusa okulaba banaye nga wabula biki kati n'oteekako message okumala eddakiika nga olaba takuddamu tali online n'onoonya abantu okitegeera munkubirire ku eno namba mumugambe gundi omuteekeddeko message ne bambi ayagala kwongerako naawe nga bona mpaba basete bagamba boli naawe muyaaye oli yafuuka musawo Muganda oli biki okitegeera sirina kyemanyi nze fa kuwa bantu namba okitegeera mwanawera mutabanyi waffe oyo mukulu kyova mwana mugamba Joni yanyamba waliwo kojjaawo naye mukubira omugambe maama yagambye ampadde namba yonkukubira enkugambe wamunoonyaako naye toyogera Mr. Sozi ye muntu oli bulasanga ye muntu ajja ku ssimu nakuteekako buteekesi bividiyo nga 5 nga talina message n'emu gyataddeko nateekako buteekesi bividiyo 5 nga Mr. Sozi bividiyo tebiri muntu oba kale ka family ka laafu oba ka mukwano oba okitegeera naye nga kuteekeddeko bividiyo tebitegeerekeka tolina makulu g'obigyemu Mr. Sozi okitegeera kati omu nemugamba nkubuulire nze nina ebintawaanya nina stress abaana abange bokka banteeka ku stress mu kiyumba mwe nina stress zange nyamba bbulo oba owulira toyagala kwogera nange todda ku ssimu yange jangu ku ssimu yange oŋŋambe munange siisi olyotya kino nekyo oba badde sista neetaaga buyambi bwo mu kino naye ozo nteekeddeko bividiyo olesaawo obanga osuuliddeko omusiru n'atayipinga nagamba erinyo lyabadde linuma nga sobola kwogera naawe n'ogamba okene wayita ennaku najja nateekayo vidiyo nga 3 n'atambula n'agenda n'owa abantu enamba mukubira abaddeko ssaawa bwesi wateekeddeko naye mugambe njagala kwogera naye omusimu empeera mutabanyi wange nga bakwatagane mutabanyi wange nga batandika okwogera kati ze mugambo naye wesonyiwa essimu yange okitegeera we yajja okwogera naye nti ayogera nange oli mugambe wesonyiwa essimu yange
jajja ngangamba mumbulire oba mbesibako siri wa family yamwe nga siri musaayi gwammwe mbesibako obwesibinze mumbulire bwemba mbesibako siri wa family yamwe naye wama omuntu bwe twajja kuteekako bividiyo n'olajja n'omunoonye oba okitegera era nomugamba essimu olina yakwewola mu kusaaga essimu olina yakwewola nti lwotaddeko akasente kuba kujja n'okasukirako bividiyo n'omala omwesitozze ku ssimu olina yakwewola mbu ekyo nayogera bubi namukudaalira Mr. Sozi namukudaalira nga ngamba basiri wa family yamwe mumbulire mba mbesibako basiri nga siri wa family yamwe nsaba mumbulire nemugamba nze munange nina situations nemugamba nze sikyali kuleedisamwe nze abaana abange kati sikyali mu myaka gyammwe nti abaana bamwe temuna babba ba stress nze abaana bange bukabuka bakuteeka ku stress n'owulira ng'owunze eno gyendi emirimu gyenkola ginteeka ku stress nempulira nga mpunze kati wabose ku simu yange nga tosobola kwogera ndeka weesonyiwa essimu yange okuva n'olwaleero yaŋŋamba alinda banzizeemu okujja ku ssimu yo buli bamulambo gwa jjajjange bamubbula era tumuwa ekitiibwa nti jjajjaffe azaala taata buli bamulambo gwa jjajjange gwe banzibulamu mukama oyo nzaalibwa naye oba nsirako gwa mukaaga oba okitegeera era ali matoga nsi yamuteekayo mu mutima engeri nali nti nze nkolera wa mutima awo nga bempa emmere bannange neŋŋamba kati nono naye ankyukidde oli yanvumanvuma kubanga nemereddwa omuwa obuyambi ng'avuddemu olubuto okitegeera kati ate nono naye bwe tuzaalibwa naye aneefu olino ye ŋŋamba ti tetuzaalibwa naye naye kati bano ababiri ate nabo nzaalo nabo ate we batuwe bali otegeera taata wange mba ndi ambu ng'anoonya omwana amugamba nze nnyoko sikyayogera naye nnyoko yanvuma naye talowooza nti yatuuka nnyo nze era bwe ndiddamu kulaba meseji ye ku ssimu yange kyendimukola alifu akirojja okitegeera kati omwana ng'omwana nze ndi nnyina ng'omwana jjangamba maama namuwa namba za bamaama be bakojja okitegeera bajjajja be nga jjangamba maama mwabaki ne kojja gundi ajja ku ssimu naye ebintu byaŋŋamba mwabaki okitegeera ng'amubuuza biki jjuli yabiŋŋambe biki nangamba maama sijja bbi kugamba manyi olina stress gy'oli eyo mu kiyumba ebikumala sijja bbi kugamba naye bambi mwesonyiwagane mwabaki nze nabitwalanga izi kati omwana nga ataanoonya nnyina ono ali eka jansinga abimugamba byonna ng'abimusindikira mba ndi awo muto wange ng'anoonya nangamba naye baba kanaakana kalina amagezi nabe ebintu byekagamba omwana kalina amagezi kano banaye ng'abiŋŋamba misasozi nga nzijjula we najjula ngangamba nono omwana oba amanyiira bumanyirizi nga ntuula nga kwayita enaku nga bbiri bamaze okubimpetesa mu inbox byonna mbigulisa byagamba omwana nze oyo nnyoko biki okitegeera Mr. Sozi nga ntuula ng'amugamba gwe kojja wabamusi nemugamba kojja bananjagala obeere kojja omulungi bwe mba ndi mukyamu gy'oli kojja olutalo lwange oba gwe muli mu mutima oba owulira nti olinaku olutalo toluyingizamu mwana wange toluyingizamu baana bange nemugamba kati kojja lwaki odaganya nti oyo omwagala naye nga bano abali wano enateete gwe wasinzira okuva eyo gy'oli mu myaka etano totolangako ogenda kubalambuula ate olwo alina essimu gw'okubira bukubizi ku ssimu gwolaga nti oyagala era oli mumubulira obubinsi obundiko nze oli ndi nnyina naye gwe namubulira obubi obundiko ajja kuŋŋamba gwe mba nina kinakusubye ebbanga linabeera naawe nsaba onsonyiwe kojja ninda nkomewo oŋŋambe sisi wanyiisa kino kugambe kojja banangala mirongule tubeere awo mu kusaga ngaabo naye tobiyingizamu njagala beere kojja omulungi okitegeera naye kikulumbisa omwana omugambo bubi nga gwenda kuvuma ku ssimu era gwe okwogera nange guli bamulambo gwa jjajja gwe bakubbulamu biki ndowooza natuuka nnyo omwana bwe gwawulira ebintu ng'ebyo mulowooza awulira atya mwana mulenzi yajja ku ssimu ng'aliko obumansuka yaŋŋamba gwe neegendereza tomanyi wandaba 2,000 simanyi mwemeka gino emyaka gy'omaze nga tondaba tomanyi kikyendi banange nagamba mukama bato bange bangamba bakakutiisatiisa bute tekalina kyakasobola kukola balina bangamba yayingira ddala kati obusawo obuganda be basawo abaganda beeranga ku maleediyo konse wanje mukama kati buli nengamba naye yali angamba nti ayagala genda South Africa ndowooza bamusomeddemu nti South Africa ogenda ng'okola bino ebintu ebyokola naye mbabuuza kagina ku mulembe gye namuteeka yavaayo myaka emeka sirina kyemanyi kuba naffe tetumanyi naye kati kyetumanyi kyakola naye akutiisa teri kyasobola kukola ng'ajjanga anumba ng'ayomba nalaba nze ndowooza nakusoma meseji 3 nenkankana naye mu blocking saagala kusoma yakuna naye mubawa omuntu akajja kundaba naye mu blockingirawo aba akyali kodinga bweti nenze nengi blockinga wali waggulu nagenda mu y'omwana ng'omwana oluveze nennyina ono ewekajja situmugambye mu blocking taddamu okuweza kyetule gwe mu blocking mulowooza nozoba yali amanyi tumulimba ngagamba mulimbeka nnyoko yakunteekako ngambeka kumbeka bwe yamugamba bingi omwana naye yawulira ngamba mazima mamukojja mu blocking nze byabadde ayogera bingi angambye ndimbeka wasimanyi namubeka bamaga neŋŋamba wanje
kati bwento bwendi Mr. Sosi eyo ye family nzalina family abana benegomba kuno ku TikTok nogamba mukama kati nzira mu blocking kati ku TikTok yanga agenda ku buli account ogenda laba kunkatereka naye ndowooza ansirako gwa mukaaga maama omutaatu omu ndoba ansirako gwa mukaaga gwe buli video no blocking no mukama katonda wange nenga bange Mr. Sosi bambe wabala kutuweereza taata tusime empeereza webala omukutu guno nafunirako obuyambi bambe tegera taata wange jendi obigambo byona funamu bazadde bange njogera nabo tewali buzibu tata kati yazimba ennyumba bwaguka ensi n'ensejja neyerolera kayangambe yagala yo miliyoni simanyi bamugambye ensi gisimanyi biki simanyi miliyoni 2.5 nagenzo ziramuza mu kibuga nga sirimo miliyoni nga 5 ziteeka abantu bazinda muzizayagala nemugamba kati funa zikwokera sirina buzibu nabo okitegera naye nga byonna nejjako ekokkulye nti bansala tekye bampoledde mu nsi kulungu bigambo byewakola ki byewayogera nange oba okitegeera neyansiza taata gwebala omukutu guno maama nnyabo sister webale famire ebintu bino mwebiri eriyo abantu abawulira nga bateekeddwa okubeera ku mitwe gy'abalala basinzibwenga nenze Moses ondaba wano bwe nkizuula nti olina kyenjagala ng'ogenda kukinkolera nga kineetaagisa kusinza nja kufuuka omusiru waliwo byenzudde mu nsi nga tebikyamalamu nga wempita okuyitawo bwe kiba kinneetaagisa kubeera musiru nja kusiruwala nfuuke ekizannyisibwa kasita mpita we nnina okuyita. Omwana w'omuntu amenya nga tomuwadde budde kumutegeera. Omwana w'omuntu akuwankwira ng'omutegedde. Mu kumutegeera omanya ddi lw'osirika, omanya ddi lw'ogamba nno ne lw'ogamba yes, omanya ddi lw'oyogera. Abantu bantawaanya nnyo nga sinnabategeera, omuntu ankaluubiriza nnyo nga sinnamutegeera. Nabagambako nti nina obunafu simanyi bwe bwajja, naye ne bwe mbangereza wange nze abakozi bwe baba baakatandika nga bamuleese ennaku ezisooka ndaba mulabe, wiiki ndaba mulabe ngande hello good morning gyebaleko nyabo bwe ntyo gyebaleko nyabo bwe ntyo leeta nentandika oba okubikkuka okusirika kuno mba nkyanoonya muntu omutegeera bempangaaliddemu abantu abansisinkana abasooka mbakaluubiriza mu kusooka mbakaluubiriza lwa nsonga emu mba njayana nnyo okubategeera bwe nkusiriikira ne nkulabikira ng'eyeewulira tozimbanga mutima mba nkunoonya surprisingly lwentandika okwogera naawe weewuunya nga nsobola okuwa alipoota nnamutayiika emyezi 3 gye nkulabidde. Bino byenzudde mu basinga obungi baŋŋamba abaalabikanga abangu bwe najja wano mu myezi 3 nnyongedde okukakasa nti babi nnyo, bazibu nnyo. Abandabikiranga abazibu balinga abampa attitude mu kusooka mbawadde obudde n'enzuula nti babalwi baba baddala. Simanyi formula yonna gitandika ddi, si kikula kyange, njagala kubabuulira ebigambo bino oyo siyenze naye ensi ekukyusa n'otandika okuleeta formula ezizo n'oteekawo principles ezizo zikaluubirira abamu naye olw'okuba oba weekuuma obutakujjamize n'ogamba kaboogera ebyo itiizokke ekigendererwa kyange motive simbi. With the time abali kutegeera bakutegeera, abatali kutegeera ne bojja osinika amannyo nga wakabalaba bajja kulaba ng'ogegera ng'otikka ng'oginika gwe ng'olowooza oseka nga si bwe bakiraba. Families mbabuulira sinze muntu alwanagana ennyo kakati okubanga family tuli wamu osobola okwagala okubanga mubeera wamu ng'abataagala kubeera wamu tebafuna mu kubeera bumu, bafuna mu kubeera bwe batyo. Bw'onnyanguyiranga nkubeerera omwangu, bw'onkaluubiriranga nkugenda mpola kuba mba nkutegedde nti eyo yenkolayo. Bino byenjogera mu bisinganye mu family ne mubaamu omuntu omu nga ssebo ye yakkiriza nti yalina okuba ne ssente
ng'ateekawo embeera yonna ey'ebigambo ey'ebikolwa n'akola ebintu ebisoboka ng'ayagala kuba supreme, ayagala kuba musukkulumu ku mmwe. Gye bali tuwangaala nabo. Abantu abo batugaana from day one ne tufa nga batugaanye. Tugezaako okubayegendereza, tugezaako okwagala tubabeerera abangu, okubategeera, okubawa ekitiibwa bo kye bayita ekitiibwa, ne basigala nga balala. Waliwo abantu abandabako nga nkula, nayambala nnyo bu t-shirt bwa Property Masters, yali company ya real estate, yali Kasulu, yafulumya t-shirts mu biseera ebyo nga nvubukaawo. Yalangiranga nnyo Kaboozi, t-shirts ezo naziwanguliranga nnyo ku radio Kaboozi. Waliwo abandabira mu t-shirts ezo n'okutuuka olwaleero. Mukama ansitula, Mukama antwala mu maaso, Mami Faye, Mukama antwala mu maaso, Mukyala Nsubuga omulungi wange, Mukama antwala mu maaso mami. Ne Sweden nja kujja, ate gamba nti mutabani ajja kujja. Siyanze nina okujjako e Sweden nga nzize wa maama. Mami, ne bwe ndijja e Sweden ne mbeerako ka vacation oba ka wiiki oba ka mwezi, abantu abandabira mu t-shirt ya Property Masters tebakkirizanga nti awo navaawo. Naye ng'olowooza navaawo oba saavaawo? Bakimanyi nti navaawo, tebakimanyi. Waliwo abantu betuwangaala nabo nga baatugaana. N'osoma, Mukama n'akusitula nga bakyakulabira wali. Deliberately nga baagaana okukuza okuvaawo awo. Wesejja kwerabirira gwe ndyogerako paka eyasanga mmange n'amugamba bwe yeewuunya okubanga nnakula. Yali tamanyi nti ndikula. Naye mbabuulira bwe twakyekennenya, ekigambo ekyo yali takyogera mu mutima mulungi, tekwali kwebaza Katonda. Ng'oyinga ayagala omubuuza nti we okusinziira ku mitego ku misanvu gye wateekawo wali oli kushuwa nti tajja kugibuuka. Guys, ekyo kye yali ategeeza mu manyi ate wa Luganda. Omusajja omukulu yali tamanyi nti Musa nti olubaba bampita Musa nti alikula. Nti alibeera bannange bwe ntandika obbanyumiza ebyo. Kakati leka kulwananga kukakasa abantu abo nti wakula. Tebalikkiriza kubanga n'okukimala baba bakimanyi nti wakula. Baba bakimanyi nti ne wali wavaawo naye nga bo bakugaana. Mulaba abantu kubeera n'agenda agula akapolitike ensangi mu ddembe lyo, n'akagula e Wakiso, n'akagula e Bujuuko, n'akagula ejjeza, n'akagula ekiwawu. Ne mugamba nti gundi yagenze kuzimba eyo, bamuzaala Mesiyana, wa Bujuuko, wa Muduuma, wa Jjeza, wa Ttanda, Sima Ttanda, Sima ya Bulamu, wa Kiyinda, nga si wa ku luguudo olwo, naye nga yasalawo yeetegula abantu abeereka ewala. Basisinkana mu mikolo gy'asobodde, gy'embaga, nnyimbe, kuziika. N'akola kyakola mu WhatsApp group mwali abeera active olw'ensonga. Ekyo n'akikola. Naye nga yasalawo afiira abantu afune ku mirembe. Kibi nnyo nti abantu abatubeerera ababi be bantu betwagala ennyo, betuba n'essuubi nti abo bayinza otutegeera. Naye njagala bategeeza sitaani talina ngeri gyakuganyulwamu ng'akukuba okuyita mu ba strangers. Oyise mu area okimanyi mubeeramu ababbi, oyise mu area kiro, oyise mu area tebakumanyi si kitundu kyo. Why are you shocked bwe bakubba, bwe bakuyisa obubi? Naye sitaani ekyo tekimukolera, kyava ayagala okumenya, to break you down ng'akozesa abantu b'omusaayi gwo. It hurts. Naye awo sitaani waba akuwagala, oteekwa okubeera omukulu mu birowoozo, Mukama n'akuwa ekisa n'akkuza mu by'omwoyo, n'otandika okulaba ebintu singa ensi bw'ebiraba. N'obiraba mu ngeri endala, emirembe gitandikira awo. Abo gye bali batuuka n'okuluga n'okutta ne batta. They want to control. They want to be the lion in the jungle. So if they sneak
ne balaba any prospect or any upcoming akalayoni akatono akato ne babanga kabaka eyatya eggwanga lye okubanga livaamu omuntu ayinza okuba kabaka, kyava alangirira nti buli mwana ow'obulenzi azaalibwa attibwe, kubanga awuli atasobola kikkiriza nga waliwo kabaka omulala. Ne weebuuza nti alijja mu biseera ki? Kubanga bakabaka baatera kujja nga tubalaba nga bajja ng'ono gwe baddira mu bigere awummudde. Eri abalina endowooza ng'obuluvu obubi, emitima emibi gibalowoozesa nti baakubeera ku nsi. You look at them n'obasaasira ng'obalaba bali bubi naye nga tebakikkiriza. Ne bakulaba ng'oli bubi ng'oli mubi n'okkiriza ne weekolamu omulimu n'oyaniriza Katonda n'akola ebyekisa mu bulamu bwo, n'akusula ng'akujja mu maanyi ng'akuzza mu maanyi. Ne bakusinkana buli olukya ng'abalala bagamba bannange gwe Mukama nga mulungi, nga waliwo abakuba emimiro naye nga tebikulya, kubanga olina ow'amaanyi gw'otambula naye nga ye Katonda. Nebaza Katonda olw'abo abaganyuddwa okuyita mu buweereza obw'omukutu guno. Munsaasire ebiyitamu. Abalowooza nti omukutu guno guliwo kuwemula mbasaasira. Ebiwemula nabagamba mbimanyi naawe obimanyi, mbakangemu wano bewe eggambo muliwulire. Naye values zange teziŋŋamba ekyo. Ebimu bye mulaba abamu mulaba titles. When you give the story obudde ogenda ojuliza nga byentadde mu title mwebiri, naye ng'ekigendera ky'okuleeta story si kuwemula. Nebulamu bw'abantu obusa tewali mboozi nfumbe nti osanga omuntu aleese biboozibozi. Ne baba badde story bafumbye enfumbe nga baloota ndoote. Nze ndowooza waliwo n'ekigendera kitutunuulira. Story ogifuna ng'ogiyinamu ebyokuyiga oba nedda. Kale oli yaleese lugero lwe yasoma mu katabo n'alutuwanga love story ekiri close to impossible. But at the end, if you are just enjoying the novel, a love story, at the end, do you benefit from the experience, from the examples, from what you've had, from the stories? Ndowooza ogwo gwalibadde omulamu omukulu. Nsaba Katonda ansaasire naawe akusaasire. Tufuuse abamanyi okuyita mu experience eza bannaffe abagaba stories zaabwe. Oli ekwasa ki ng'ofunye omukisa okutegeera ebigambo bino? Bijja kukola amakulu mu bulamu bwo ng'okkiriza nti walulibwana okukyuka. Nsaba emirembe gya Katonda gikubeere. Katonda oyo aleeta essanyu mu bulamu bwo. Katonda oyinza nga totwala mutawaana gwa kumunoonya na kumusemberera. Just take a challenge. Mugambe nti Mukama, mpulira bakwogerako Gayo nalina engeri gyakwogerako. Sometimes confusing alabanga Gayo ali awo just wa vibe, just Gayo ali awo, ne Gayo agenda n'asiriikirira n'akkakkana n'ayogera ku bigambo by'obulokozi, n'ayogera ku by'eggulu, katabyogerako mu ngeri y'akajanja. Talowooza tugamba nti kakati eggulu ligenda kutuleetera obugagga bubeeraawo nga tubutambulirako. Ayogera ku bugagga obusukka ku bugagga obwa ssente, obugagga obw'emirembe egigaba obulamu egisukka ku ntaana, nti ne bwe tuba tufudde tulina obulamu obusukka entaana. Njagala okutegeera omuntu oyo gwayogerako. Kkiriza okuggulawo omutima gwo nti Mukama kola ebyekisa mu bulamu bwange. I want to experience the life that Guy is experiencing. Is it a perfect life? Mu ndaba y'obuntu it is not perfect. Mu ndaba ey'eggulu it is the best. Because even when I go through storms of life, Mukama ampa ekisa to smile in the middle of the fire. Ebigambo bijja kukola amakulu mu bulamu bwo nga Katonda omuwadde ekifo ekisooka. Tuli mu nsi ya kibi naye atuwa ekisa. Tugwa atumanya era atusuubira okugwa. Atwagaza kimu okukkiriza nti tugudde twetaaga ekisa kye, ne tutenyumiriza mu bubi bwaffe na bunafu bwaffe, ne tumusaba buli kaseera atukolemu omulimu. Nsaba Katonda okusumulula okwakuleete mu bulamu bwo. You've tried to look for money and you thought money will give you everything. You've just realized that it is not all about money. You thought when you get married, after having that man, ng'okkiriza nti naawe empeta yo ringa ekuliko, are you happy? You're just confused. Things are vice versa. You're even challenged because if you evaluate, you find yourself that the life before marriage was actually better.
You were independent. You would do things your way. You will not put blame on you, not putting pressure, not nagging someone. You would be comfortable nagging yourself. You've been in the house alone and it is okay. Now you got into a life with another creature. You're wondering, what is that? From the person you met in the first place and the person you're seeing now, you're questioning yourself. You wonder, were you drunk? You don't booze. Was it a club out of excitement? You don't go clubs. Where did you meet that person? It was a wedding. Shockingly, it was a church. So you thought everything ekirungi tukisanga mu church. You got it wrong. Because I will ask you, what is a church? Is it that building? Nga nakakugamba nti Sitaani yayiga nti abantu bamutya kubanga eri watiisa ebanzikiza, n'akola zi gypsum, n'aleeta off screen, kamera zikuba shot ku shot, ba Asha worship team, teyalokoka nga ali mu tiles. N'ayagala asigale nga alabika nga kkanisa nga si kkanisa. Kyala kutegeeza ebigambo bino. Katonda yajja obbimala. Bw'amala okubikumalira akugamba nti wano genda, wano togenda. He will lead you to the right people. Even when bad people try to portray themselves as angels, as perfect creatures, because you have that third eye, you will look straight into his eyes. She will be portraying, painting honesty, integrity. And you will go deeper. You see that person with the lips ezijjudde lies. Ng'omulaba n'omukeneka. Lwaki? You have that eye. Oluzungu luvudde wanka nga tiisa nnyini. Nsaba emirembe egyo gikubeere. Kuba Yesu Kristo Mukama waffe, all say amen.